Hello. Hope you are all fine. Dankins number satu. Ega Gracie. Agambi have shared the general goli manyacholi mpa. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Operation kuzikulayo mirambo jona gye bakazika mu COVID. Yes. Operation kujjayo mirambo gya COVID. Kati tukitegedde nti bulijjo muteekayo kesi njereere. Wali wambulako jeno nzuno ntuuse. Congratulations. Shine Williams, how are you? Good evening. Operation kuzikulayo mirambo buli byayina omulambo gwe nga baguziise gwa COVID. Teri kusaba lukuza police. Tugende tuzikuleyo emirambo kesi tuziteke ku ngulu. Bana abasajja babadde batulimba ebbanga. Babadde batulimba abasajja mu kesi temuli mirambo. Operation kujjayo case yonna ewali omulambo gwa COVID mwe gye mumanyi yonna gye bagiziika. Operation tetugenda kusaba lukusa, tugenda kujjayo case ezo buli ayina enkumbi ayina ki, tugende tujjeyo case ezo temuli mirambo. Bannanga abasajja baswadde. Bannanga abasajja baswadde bannange government nga muswadde abantu be muli mukuta mubattira ki emirambo mugiteekawa abana muswalidde mugemu zammwe. Muswalidde mugemu zammwe basajja mmwe. Sharinga video eno operation kujjayo mirambo gyonna gye mwaziise mu COVID. Jina abasajja batulimba mu kesi njereere, kesi baswazizza nga kesi mulimu butungulu bumonde na biragalalagala ng'omulambo teguliimu. Emirambo mugiteekawa gye mugamba nti givudde COVID. Gavumenti muve twagamba bakama baffe ne tubagamba ekintu kino abasajja balayika bakizanyiddemu nga muwakana. Abasajja bali mu kuzanya katemba. Bannange muswadde basajja mwe muswadde. Tugenda kujjayo emirambo gyonna. Operation kujjayo mirambo gyonna gye muziise mu COVID. Buli ayina omulambo gwo wonnayo guli tolinda kintu kyonna kirala. Tusooke tujjeyo emirambo egyo tugikuŋŋaanye tusangemu obummonde tusangemu ebiti tusangemu amayinja. Gavumenti tugiteeke ku nninga wajje badde teeke emirambo gyaffe. Abasajja bagadde ssente za IMF batuuse n'okuziika obummonde. Twagala mirambo gyaffe basajja mmwe abantu baffe mbadde mutugira obwereere. Twagala mutubuulire. Emirambo mubadde mugiteekawa. Operation kukuŋŋaanya. Babadde bagiteekamu asidi okuva ddi nga bagiteekamu asidi ye gwe okijjawa gwe nabiri Irene obijjawa ebyo byogga nti emirambo badde bagiteekamu asidi. Lwaki kye kikwanguyidde amangu ng'ate buli muntu abadde afiirwa omulambo bamuggyako akakadde kalamba okuziika omuntu oyo. Lwaki bakulimba nti babadde bagiteekamu asidi okuva ddi?
emirambo gyonna gibadde giva acid covid mubadde mutulaga mugiziika ne musindika ttiimu ne ziraga nti no ziziika abantu abo mubateekawa. Twagala mirambo gyaffe operation kukuŋŋaanya twagala mirambo gyaffe muswadde ne muswalukuka nga keesi era njagala okwebaza abantu b'omu kitundu ekyo abakoze olutalo okulaba nga mulaba omulambo ogwo. Nze sikakasa nti no gino nti bagiteeka mu acid no gino emirambo bateekwa okuba bagitunda batugamba buli mulambo bagutunda twakirabye nti no bwe bajjamu ebintu bino nabyo babitunda buwanana kati kirabika wali wagula emirambo gy'abantu gino. Twagala mirambo gyaffe operation buli omanyi nti nofiiriddwa omuntu wo mu kaseera kano tutandise okukakasa nti abantu abo babadde tebabaziikamu. Mu kofini mubaddemu bummonde kanji bazannyire wano mu kofini mubaddemu bummonde abasajja baswalidde mu geemu ne bafa. Mu kofini mulimu bummonde abasajja baswadde bannange. Abaswajja baswadde mu kofini mulimu bummonde baswadde ne baswalukuka bannange. Basajja mwe muswadde nnyo temusobola kubanga mutta abantu b'abandi ne mulimba. Twagala operation bangambye ngisulise kanoonye akatambi akalungi we kali. Abasajja baswalidde mu geemu yaabwe bannange. Ate no balayika baziise bugisu. Abasajja baswalidde mu firimu yaabwe.
okebera mu kesi nga mulimu bumonde na mayinja. Abasajja abagisu bano tebasaaga. Ndowooza mulaba babatiisa okubikula kesi ezo baba baga temuzibikula naye ndowooza mulabye ekirimu. Abasajja baswalidde ku ntaana. Ndowooza mukiraba. Kirayika babadde beekaseese. Abasajja baswadde ne baswala ne baswaluka. Baswadde ne baswaluka. Bannange twagala mirambo gyaffe. Buli amanyi nti no baziisa omuntu wo. Gwe buli amanyi nti baziisa omuntu wo. Gwe bwoba omanyi bino si byalwali bino bibadde ndowooza mudde badde boogera oba lukonjo oba lugisu. Abasajja babasesemesiza ne babagamba mubikule kesi eyo tulabe ekirimu walayi nga mulimu bumonde na mayinja. Naye nga abasajja abazze okuziika bonna beekapisa okuva ku mutwe bazze ne sanitizer bazze ne acid bazze na buli kimu. Abasajja no ebintu bya COVID abasajja bali mu bizanyiramu naye njagala okwebaza abantu abadde abazire nnyo abataddewo embeera ne mubikula omulambo guno ne muzula ntino temubadde muntu. Abasajja baswadde kati twagala buli amanyi njagala okutuusa okusasira eri Kato Alpha abeera USA yafiiriddwa maama we simanyi oba naye afudde COVID tebabaziisa kesi enjereere abasajja baziika kesi njereere nga temuli muntu. Ogirabe no bagitaddemu mayinja na bumonde. Buli ayina omulambo we nga baguziise bya COVID nkwegayiridde operation yasooka kugijjayo tukakasoba ddala abantu mwebali abasajja baziika mayinja. Katwagala kumanya emirambo gino gye muga nti givudde COVID mugiteekawa. Emirambo mugiteekawa. Bannaye basajja mwe sente zigenda kuba tufula ekyonziira, sente zigenda kuba suula eddalu, sente zigenda kuba mugenda gwe eddalu. Someone from the regime wrote to MC Norman to tell us how they're infecting Ugandans to raise their number to get him IMF money. Kati kino, General Nusfa njagala otufunire amanyo. Akawoya Graham, ekintu kyontumye nga kizibu nnyo. Archbishop ye mwamulabako bamubalaga. Archbishop mwamulaba enamugongo bamubikula ne mumulaba. Archbishop eno egayaza bamubikula ne mumulaba. Naye kati ffe kye tubuuza emirambo gino gye mugamba nti abantu baffe bafudde mugiteekawa. Tugambe mugijjamu organizi mugikola ki mugiteekawo emirambo. Njagala nze nkyali ku bano bonna babadde bagamba nti bafudde COVID. Nze mbagambi operation yasooka kuziikula mirambo. Operation yasooka kujjayo mirambo egyo tukakasoba gye giri nkugambye kino kitulaze abantu bekaseseba. Hai Jeno Matovu Ethan ogamba ki? Kansubira otuse ku mulimu.
It was the head nobody attached Furanga. Fenze omutwefe batugamba mwamulaba mbu mwakeberanga mu kesi nga mwali. Jeno Kasirye Gwanga, Kasirye Gwanga yete yalimu. Kasirye Gwanga kolo akakwata nga bakakuba amasasi nga akalambo nga bakasula mu acid ye nabagambirawo eyo case enzito waji yali ezito watemwali mu Kasirye Gwanga. Kasirye Gwanga kali kasajja katono ne bwekaba kafudde sisubira nti kali kasobola okuweza kilo nga 15. Abasajja abasitula baba jam parts ne bazitunda then emirambo ne bagiteeka wa bwe bamala emirambo bagiteeka wa otidde en operation Kisanja hakuna mchezo kanka kudiremu okalabe abasajja oba bebundi bujjo bo babaganye okuzika omulambo ne bagamba musoka gukebera mugulaba njagalo sharinge video eyo tuswaza abasajja bano lwaki baleeta kese zitali mu mirambo lwaki abasajja bano batuwa kese zitalimu na mirambo gyaffe emirambo gyaffe mugiteeka wa abasajja abekasese mbalabye obuvumu bwe bayolesezza mubalabye abasajja oba babadde bagisu oba beekasese ne balemesezza abasajja okuziika omulambo nga bagamba tusooka gulabako bagenzo ogubikula nga mulimu mayinja na bummonde bagenzo ogubikula nga mulimu mayinja na bummonde Anange government ya Museveni bannange muswalidde katonda bannange katonda like agenda tujjukira kati bakama bange njagala okulya president Kyagulanyi ng'ovuddeyo tetwagala muntu asirika nga abasajja bazika emirambe ekese njereere kakati operation kubanja mirambo bannange baswadde ndoza mukirabye abasajja bazika kesi njereere naye leero muswadde basajja mwe muswadde muswalidde mu movie yammwe there wasn't any person inside obadde kinaawe yo kesi ebaddemu mayinja ebaddemu nagundi nemwe muwolereza n'ebitaliiyo basajja mmwe muwolereza n'ebitaliiyo kesi ogirabye mulimu mayinja mulimu mayinja na bummonde kankuzannyira akalala okakase kankuzannyira akalala anti ogambya eyo tubadde tulimba ogiraba
kati gwagamba eguba mubadde mu mulambo abantu babadde beekyangira ki bwe mubanga muga nti mubadde mu mulambo abantu babadde beekyangira ki abantu babadde beekyanga bamugambye twagala kulaba mulambo mu keesi bagenze okebera nga mulimu bumonde n'amayinja kakati fenatwa njagala mwenna abali wano kubanga enkya bagenda kubika jjajjaawo baani bakugambe togenda mulabako bakugambe nti kuziika buziisi yes nabalaga luli omwana wa boda boda gwe basalamu ebintu bamukwata ekabalagala ne bamujjamu ekiro ne bamutwala ne bamusala ng'alaba ne bamujjamu kino kyonna ekintu kyonna nga kuliko ebibumba ensigo biki byonna omwana n'afiira omulambo ne bagusuula emulago kakati essaawa zino mbagambye abasajja baleese keesi nga mulimu bumonde n'amayinja nga bagamba mbuno bazze kuziika maama w'omuntu omu naye abantu b'e Kasese tebabakkiriza kuguzika ne bagamba musooka gubikula tulabe musooka gubikula tulabe kakati njagala mumbuuliremu abawolereza gavumenti eno kiki kye bakweka mutubuulire emirambo gyaffe giri luddawa emirambo giri ludda mugiteekawa kale mutugambye nti no bafudde covid then bulijjo tumanyi muleeta gikeesi nga tumanyi emirambo gyaffe mwegiri kati tukizudde emirambo tegibeeramu twagala kumanya emirambo mugiteekawa kamba somere story eno empty coffin government burying empty coffin of coronavirus victim residents have revealed a shocking act from the coronavirus victim burial after forcibly opening the coffin and found it was empty with nobody. This happened in Kasese after a well-organized COVID-19 burial handlers got to home and started their usual business. But something fishy was seen around the burial place, and the residents demanded for a coronavirus victim coffin to be opened forcefully, and it was empty. This, in presence of Uganda police officers, happened, and the coffin was opened, and to their utter shock, there was no dead body, only a coffin filled with heavy, unknown stuff. This sparked off a huge confusion, and the handlers were almost lynched. But this has sparked off a huge question: where are the dead people taken if they are not buried? Is it true that these people die of coronavirus as alleged, or something lucrative is emerging? Speculations grew. Many people have been seen vowing never to allow the government to bury their deceased, since it has turned out that this is no longer a coronavirus, but rather a corona business. There is a huge speculation that human organ trafficking has been carried out massively in disguise of coronavirus deaths. Where do the dead bodies go? Is there anyone that should be held accountable for this mess? And is coronavirus the one killing people? How can the government prove this? Keep safe, stay safe, mask up and sensitize, please. Eyo waliwo message yomwe yagiwandiise nga kimukuteko. Okitegeera? So mwebereremu njagala okwebaza abantu bano abakoze olutalo ne bakola ki ne bebereramu. Otherwise wateeka okuba waliwo ekintu ekikweka ekigenda maaso
bwe kuba nkusubula bibumba na mitima na nsigo z'abantu nga ye activity eriwo mu kaseera kano ababaka ba parliament mukize saagala kulabayo mbaka wa parliament asirikira kintu kino saagalayo kulaba muntu yenna munnabyabufuzi atandika kuwolereza bintu bino abantu bakizudde kakensa mumuveeko kakensa mumuviireko ddala ffe tukole ebyaffe ne luli waliyo abantu bebasasula ne batudivertinga mu bintu birala mu bibozibozi ebirala but please let's stay focused temumala ku bintu bitabamalira budde nze njagala tusooke tubuuze abasajja bano emirambo bagiteekawa wiiki eyaggwa nabalaga Charles Babinga nga be bavubuka be bakwatira ekabalagala bamukwata sekendi nga mukaaga omulambo ne bagujja omwana ne bamujjawo ekiro ne bakubira bazadde bagenda okujja aba bagamba omuvubuka ya rapinga bamubuuza file number eriwa njijukira file number y'omwana oyo eri SCD 110/02/03/2001 kakati mwa abalowooza nti olumu twogera twegiriisa ensi balaze abaana abantu bali mu kubabuzaawo bannabyabufuzi musirise twagala tumanye kituufu gino emirambo gyonna gye baziise ku coronavirus mwegiri and who is ready to head that operation okulaba nga tujjayo emirambo egyo tukakase nti ddala abasajja bano babadde baziika abantu nga sibeeba nga mu keesi ziri empute mwami Kato Alpha kitalo nnyo batugambye maama afudde naye tutuusa okusasira kwaffe kubanga oli fani waffe ku page eno recently wakakola live wano ng'oyomba ngo abasajja obalaga nga toli mumativu n'enfa y'abantu gye bafaamu naye kibi nnyo nti maama Katonda amujjuludde Nalongo maama waffe Katonda amujjuludde tusaba Mukama Katonda akugumye naye nkimanyi bw'olaba ate bino ebigenda maaso omutima gwennyamira njagala osharinga vidiyo eno wa abasajja bano gye bateeka abantu baffe lwaki keesi ezisinga zirabika temubadde mirambo gino bw'omala otugamba nti omuntu afudde coronavirus emirambo mugiteekawa abasajja b'ekasese babaswazizza ne bababikuza keesi nga temuli mulambo Mr. Kato Alpha kitalo nnyo kitalo kya maama Nalongo ne tusaba Katonda wonna w'oli akugumye tetumanyi ba maama bagenda muziikawa ne tusaba Katonda akuteremu ogume akugumye abamu kufe ba maama baffe baafa tukyali bato naye Mukama akutaasizza ate sin'omulabako ku myaka gyo katusaba Katonda akwatireko ogume naye struggle ekyagenda maaso message yange eri abaana abadde baasiba ikitalya mukomyewo mbadde mbasaba mukendezi temwogerayogera bingi nnyo tetwogerayogera nnyo bingi bye twogedde bimala then kati action mwaleka mission nga tennaggwa ey'okujjako dictator yeerayiza mwe temubaddeewo naye kati mission eyina ogenda maaso tuleme mulaga nti tusanyuse nnyo okuba nti babatadde no Museveni totuyambye buyambi njagala okwebaza Eddie Muto yakoze statement yesterday n'amugamba Museveni totuyamba buyambi totuyambye okuba ng'otadde abantu baffe Museveni tali mu kutuyamba toli mu kutuyamba kubanga bano abaana wabasiba myezi kubasibidde wabakwata mu Desemba obatadde mu gwa mukaaga abaana bano okimanyi bulungi tebalina musango
obadde obalemeddeyo naye nga naawe okimanyi tebalina musango. Tebalina musango. Banna abasajja batemu bano. Bane nkowola abakaba parliament muveeyo come and intervene into this matter. Nchimanya mujja kutya okukyogerako olw'okuba gavumenti mugenda kugitya, but bwe tukizudde nti mu keesi muno temuliimu mirambo gino. Mbegayiridde njagala okulaba abakaba parliament nga musituse. Njagala okulaba abakaba parliament Free Machete, Free Ronnie wa Bobby, Free Olivia Nalutaya, Free bonna abaana wakyali abaana abalala bangi nnyo ne bemutamanyi. Nembuya wakyaliyo mu Balakisi abaana abalala bangi nnyo be batanaleeta mu kkooti. Bamachete bo babalese mu kkooti, wakyaliyo Bamubiru, wakyaliyo Baseru Nkuma John Bosco. John Bosco yali guild president wa university mu, naye omwana bamulemeze tebamuleta yena mu kkooti. So twongere tutekewo pressure. Nga bwe tuteekawo pressure y'okuzuula emirambo gino bagiteekawa. Government, police muveeyo mutulage waje muteeka emirambo gino. Waje muteeka emirambo gy'abaana. Waje muteeka emirambo gy'abaana. Kakuru Amos, how is the life of our soldier Shakira now? I think now these guys of Kasese have opened up our eyes. We need to keep checking the coffins. Yes. Shakira embeera esinungi. Njagala okwebaza abasobodde ogendako enaggulu gyali where she is admitted. Shakira ali ku oxygen. Shakira ali ku oxygen. Many in different districts. Yes. Wakyali abaana bangi nnyo be batanaleetako na mu kkooti. Abamu baliyo babattireeyo, abamu bapiikingamu ne babasalamu emitima n'ebibumba nga balamu. Bino bye bigenda banso mu Uganda yonna. Sikikyali ne wonoosirika ne bw'otooyogere, bino bye bigenda maaso. Kate tukyalina kyakukola katwogere, kuba ne bwe twayogera tujja kufa, ne bwe tutayogerera tujja kufa. Bino bye bigenda maaso. Abaana abamu babajjamu nga balaba ne babatwala ne babasalamu bino ebinankani n'emirambo ne bagisuula ne bagiwaggoonya ne bagisuula mu nnyanja, egimu ne bagikumako petroli ne gyaka. Kati abazadde abamu abaana bamwe temubalamu mulowooza gye bali. Abamu gye bali mu mabalakisi, abamu tebaliiyo. Kati tuveeyo tuleekaane, gavumenti ereeta abaana baffe mu kkooti, ereeta abaana mu kkooti n'ekirala mutulage emirambo gya COVID, emirambo gya coronavirus mubadde mugiteekawa gavumenti. Mubadde mugiteekawa. Njagala okwebaza olwaleero Honorable Nsereko mulabye ku program emu abadde ku TV. I normally give credit where it is due. But Chris Balyomunsi abadde agezaako okulaga nti Nuupu, kibiina ky'Abaganda, kibiina ky'Abakabaka yekka. Nze njagala okubabuulira abantu abatali Baganda abali mu Nuupu. Mu Nuupu tulina amawanga gonna. Tulina Abanyarwanda, tulina Abakiga, tulina Abanyankole, tulina Banyeko, baveeyo mu Northern. Tulina era omuntu bw'aleeta nagambu no eyo Nuupu esosola mu mawanga, esosola mu Chris Balyomunsi. Tewannabaawo gavumenti esosodde mu mawanga nga mmwe. Emirimu gy'aba-PS gyonna giri owned by you Westerners. Emirimu gya ministries ez'amaanyi, ebifo eby'amaanyi mu ggwanga ebinene byonna mwe mubirimu. Mwe mubirimu ba Westerners. Bw'ogenda yemmenye ekindeke ki. Ne njagala okwebaza Honorable Nsereko olwaleero yankoledde olunaku banange. Honorable Nsereko yakutte Balyomunsi n'amunyigira mu nsonda n'amukakasa kuga yakoze
era banaye mwenna emuli nsereko emumundabirako mugambe kansala Nusifa yasimye submission ye ya leero wankoledde olunaku bagambe 10 terikyawo omu naye munange nze wankoledde olunaku era nze kankwebaze ku live wano bwe mundabirako Honorable Nsereko yonna gye muli yasabudde obusajja n'abumaliriza ekitegeera naye Nuupu will not lead forget it's okay munange kasitamu abakyoli mwafugako Chris bali omunsandula omushana amafias batulaze Nsereko yabalazi yabagambye wano mu Buganda we wali MP w'abakadde nga mu Western wano we wali youth MP nga Munyarwanda mu Buganda youth MP waayo muchala muwala Munyarwanda wano we wali omubaka akiikirira abalema ngava mu Buganda nga muchala mu Western wano mu Buganda we mugamba ntusosola mawanga okitegeera so njagala okwebaza mu Honorable Nsereko wankoledde olunaku bali omunsi wamulazerevu kuga eno program teyajjagaddeyo taliddamu kutumanyiira taliddamu kumanyira Nuupu mbu kibiina ky'Abaganda mbu kyakabaka yekka ng'ettaka lyaffe wano mu Buganda ffe tusinza okusenza abasajja abo abatali ba Western aba Western ne bagula ettaka bayina acres and acre mubbye buli kimu wano mu Buganda tosobola genda mu Western no owuningayo square miles z'ettaka tekisoboka atoba kekube kuvuganya wano omusoga ngomangime yayagala okuvuganya wini bya nyime embalala ne mumulemesa ne mukola ekisoboka kyonna ave mu kalulu ako takati mwaba brandinga Nuupu mbu kibiina ky'Abaganda kibiina ky'Abakabaka yekka mugende munuune kuvu fe mu Nuupu tuyinayo banyeko tuyinayo meya mulamba w'Emityana bamuyita Mugisha musajja Munyarwanda awaliwo abasajja abalala baali baagala tiketi nga Baganda okitegeera wano mu Buganda tubasenzezza tubalabiridde mukoze buli kimu bwe mumaliriza ne mwagala mutugobe ku ttaka eryaffe lye mwatusanga nalyo naye mugenda kusemba nakyo muswadde ne muswaluka bisajja mmwe kakati ekimaliriza twagala kumanya emirambo gyaffe egifa coronavirus mubadde nga mugiteekawa okubanga tubazudde olwaleero nti kesi gye mututeeka seese ebaddemu mayinja na bummonde twagala okumanya emirambo mugiteekawa bulijjo basajja mmwe operation ya kucheckinga mirambo gyaffe twagala operation kucheckinga mirambo ababaka ba parliament mwe namuveeyo omubaka yenna asigala nga asirise nga mulabye abasajja baziika kesi nga njereere ogenda kuba otuliddemu olukwe abasajja baziika kesi njereere ne baddira amayinja n'obummonde n'ebigoyegoye ne babiteeka mu kesi twagala kumanya emirambo mugiteekawa basajja mmwe era emirambo gyaffe mugikozesa ki ekituufu abantu bano bafa covid oba waliwo ebintu ebirala ebikweke bye tutamanyi kuba mutandise okulaga n'abaana abato kati emirambo tetukyagirabako mutulaga omwana muki myaka 16 afudde covid waliwo student gwe mwabise wano ne mulaga afudde covid omulambo gwe gye guli oba teguliyo kirayika mugenda kutuga abaana abato mubajjemu ebibumba mutandiko tugana abo bafudde covid kubanga temutukkiriza kubabikula operation kucheckinga mirambo gya covid tumazo kizuula emirambo tegibeeramu mu kesi Kyalisima Molas agambye ye talina kyabandya Buganda banenga tubaagadde
bane wane Buganda wojja n'ogula ettaka nga gwe ayine byona n'ogula square miles z'ettaka wano naye n'otunulira Chris Balyomunsi ng'agamba Nuupu kabina kabaganda kakabaka yekka nga ffe wano mu Buganda basajjamu okumanya tetubasosodde youth MP w'NRM mu Nyalwanda wano mu Buganda akulira abakadde akulira abalema wano mu Buganda mukyala mu Western fa abatasosola oba abaganda abadde tebaliiwo kakati Honorable Nsereko wonna wooli nze wankoledde olunaku njagala okwebaza abantu basanyuse nnyo Honorable Idi Saiti yasanyuse nnyo abantu basanyuse nnyo me normally give credit where it is due. I will not criticize everything mbuli kimuntu naye nze wankolera nenkakasa oli musajja mugezi nnyo kakati lwaboogo twagala mirambo gyaffe tukitegedde nze Kasirye Gwanga nabagamba Kasirye Gwanga mu kesi teyalimu nga muwakana tugenda kuziikulayo emirambo gyaffe gyonna gye mbadde mutugamba nti gyavudde COVID wallahi mugenda kusanga nga kesi ezo temuli bantu operation ya kujjayo mirambo tulabe kiki Kaihula Severino Salimu Sale wano be balandi road kati ife bagamba mbu tusosola mawanga Kasirye Gwanga na Archbishop Rwanga nabo se babaziika abakatuliki bwe mbanga mwakkiriza ne muzika kese njerere nga Spiriano talimu is up to you kubanga Spiriano bamuzika wali Rubaga we musobola okgenda ne muzikulayo kesi ne mulabo bamwali obatalimu Nsereko leero yabadde ku programu emwe ya televisioni ng'aliko ne Chris Balyomunsi n'agamba Nuupu eyo gye mulaba kabina k'Abaganda kabina ka Kabaka yekka era biki mbubo balonze kabineti yaabwe katesosola mawanga omusajja n'alyoka anyigira Chris Balyomunsi bwe bibanga gaggolola ddala nga mwaka kasanti bokisa mulungi yabadde bokisoba gololoba ne kasajja ki ng'akatadde mu nsonda ng'akamamirira ebikonde okitegeera ng'akamamirira ebikonde yakatugidde mugwa yabagambye mu abatasosola mu mawanga mutubuulireyo ebifo ebisava 10 n'abagamba ebifo ebisava 10 byonna bagenze obisoma nga byonna bava mu Western n'agamba njagala ombulire ba PS bonna mu ministries na yesose nayogerako ministries nga 10 nga bonna basajja Banyarwanda okitegeera ba accountant bonna Banyarwanda kati ye bwagira ng'agamba nkuwadde bamulanga Kisempijja ate Omunyarwanda nkuwadde Aisha Sekindi ate Omunyarwanda kati ate nakudira nakugamba nkuwadde Lugolobi Amosi Munyarwanda munne we nagwe mumanyi nti Munyarwanda munne nagamba Abaganda abawadde naye nga mu Buganda babawadde olw'okuba balina amanya g'Ekiganda ate si Baganda kati bwatyo Museveni kati gwe abeera ngolooza mbu Museveni ku luno yakoze kabineti mbutesosola mu mawanga mbu kabineti egatta nkusaasidde tebasobola butagikwatamu naye tugende n'ekyo ekiriwo NRM mulimu Muhoozi Sabiti Genesi Kasa mwe mubamenye just mubamenye mulabe njagala mumenye abasajja bonna basamwa government ebaddeko bebaddemu abasajja bonna baabwe kati mbolo okuba poliisi mbubaji wadde lokeeki kati mugende nga mutambula mugambe poliisi agikulira lokeeki
tubamanyi bonna jeno kakati tebaddamu ne babalimba mbu Buganda abaganda basosola mangu by the ekisinze kati tubonyabonya kubanga abasajja abo twabalaga fe twatambudde Uganda yonna 98% all DPCs bonna bogende Kalamoja bogenda Mwaluwa bogenda Masaka yo bonna 98% all RDSs are Rwandese. Permanent secretaries 98% Rwandese kubanga bebakwata ku sente. Ministries ez'amaanyi zonna twagenze mubakulira UNRA ezo gundi ezo authorities zonna ezo ng'ogyeko ya Kampala Capital City Authority naye authorities yonna UNRA uwa ez'ebibira byani takataka zonna bazikulira kubanga ziliko sente nyingi kumpi agikulira afuna milioni ngana owa uwa bangambye afuna 8 okitegeera. So banange tongere tubanje emirambo gyaffe bagituwe engeri gye tuzudde kakati munanga abakulira COVID task force muveyo mutubuulire kiki cases zino ezimu tuzikutte nga teziri mu mirambo. Enze ne bwonvuma munange kasanga nze byenjogera bituufu ebyo tebindya ttama. Katabu Moses MP2B Kampala Central nkutumiddeko bangambye mbu naawe ekifo kya MP okyeyagaliza. Kati fe twagala kuwulira ku Chairman Nyanzi ne Katabu ani anaawangula ekifo kya MP Kampala Central naye lubeere lutalo. Naye mutuule kubanga ndabawo ekya Meya Kampala Central kyerere. Katabu osobola okugenda awo. Semugoma Amudani najja ali kansalero C5 Katabu wabadde. Kaoya Graham General Nusfa ye wategedde nti cabinet bikookolo era bikolera bali abadde ku Museveni yakoze bwatyo akakanye sanctions kwe kugikyusa najjako basaamu kuteesa wamma nkitegedde yakoze bwatyo okuleeta bano baddofeebe ajjemu basaamu kuteesa abadde babbye ebbanga ddene ba eri tumwine baani nkitegedde naye ekirungi ate mwe muli bagezi Graham mwe muli bagezi ate mwe ekyo mwakirabye dda mwongere mu kumwa omuliro mwongere mupike ekintu nze banne ntidde okulaba case ng'erimu mayinja na bummonde ntidde banne it has shocked me nentya neŋŋamba abasajja bujjo tubuuza abasajja emirambo bagiteekawa bannange mbabuulidde makomera wakyaliyo abaana baffe bangi n'abalabe batannaleeta buli bayitirivu nnyo. Ndyamuba James bayita musajja akawa teweekooya nakunvuma kuba ne bwonvumwa osagala kyekimu obwongomye bane ate mwe mutumanyidde kati ne ku peji zaffe kwe mutuvumira Ndyamubu simanyi James basajja mmwe mutuvuze buli wamwe ettaka mulibbye naye tetugenda kubakkiriza ku kyettaka kyo nedda tetujja bakkiriza ebyo birala byonna mubisaagiremu naye tugenda bakkiriza twala ttaka lyaffe byomusaaga nedda tetujja kubakkiriza ebirala byonna mubikole naye ekyettaka nedda ndyamuba simanyi bekyoba bamuziikawa. The fight, thanks fighter Nusfa Nakato for pushing struggle. Priest Lambert, Trino Mugisha. Yes, Trino Mugisha mwebale kusima. I salute you guys from Western. Abata tusosola nnyo kutugamba mbu tubasosola mawanga bichi nga tubakkiriza ne mugula ettaka muwasiza abakaza mukoze buli kimu
buli kimu mukikoze mwe muyina ssente mwe munywa ebbaala munywa mpaka ku makya ebbaala ezammwe ze zikola wano neemukuba abantu musigala tebabasiba munnange ensi yammwe naye I want to salute you guys abasigadde nga mukyali focused ku struggle ebyamawanga n'ebitabalya but NUP is a national party. Twawanguza ba councillors from all regions. Tulina ba councillors okuva mu northern, tulina ba councillors okuva mu eastern, tulina ba mayors baba mu Lulenzi, tulina Kasaada Ojinja, tulina Umane Mupye Jinja, tulina era singe yawala temwa ba candidate bafite mwabagula buguzi. Tubadde tugenda kubalagako. Naye katwetegeke. Luli mwatukuta nawe yakati katuddemu tufuna amaanyi twetegeke. Mairoland ya Uganda ne Katonda akimanyi. Wegenda ku page zammwe ndya biki bakugambye mugende ku page zammwe. Ethan Matovu kansubire ebintu wabiguze. Ekyo kimbadde njagala okuyisaawo njagala okutumira njagala okusaasira ennyo nga maliriza mwami Kato Alpha oli USA kitalonye ekya Naalongo. Nsaba Allah akugumye manyi wooli ebintu kyabitegeera naye tusaba Katonda kwatireko MC Nomani tanaweza wiki ngazise maama nsaba Katonda abagumye waliwo mwami Senyonjani naye yakava kufirwa maama bamuzise Masaka eyo bamuzise Mpigi abantu ba diaspora mwenna abafiiriddwako abammwe tusaba Katonda abagumye nnyo tusaba Katonda abagumye naye nga twongere mubeere kini nnyo wateekwa okuba waliwo ekintu ekitali kirungi nnyo abasajja bano naddala abazadde abo n'abantu bano basinze okufa mu kaseera kano bonna abadde bamubatadde malwaliro agamu amanene naye mu kaseera katono nnyo tetutegedde abantu bano njagala okusaasira mwami Kagole Kivumbi batugambye naye yafudde batugambye oba Luhindi mwadde muli serious tetumanyi oba Luhindi ddala yafudde ne watugambye basajja Mivule naye yafudde tetumanyi oba bituufu Katonda ne Buganda mmeme ate mwoyo gumu tujja kulwana nnyo okuma Mairoland inshallah but please don't give up mwongere muwanike ekintu Mukama Katonda abankuumire Bali Legend zinkulengeddeko wano webale nnyo ka airtime webale nnyo mukulu Ronald Kavuma nawe webale nnyo ka airtime waliwo wano omwami bamuyita Dani Mugula yagambye agenda kutuwangayo akantu ka Segawa buli mwezi njagala okwebaza mwenna abasobodde okuyamba Segawa mu mbeera yonna gy'alimu mumanyi obusajja tebumukkiriza kukola ki naye neebaza yenna awaddeyo konna kaalina noweerekereza n'ogamba no ako mukaweeyo Segawa oba oli awo Rebecca Agabanga naye awaddeyo oba oli awo ajati wange ajatiani bamwita Sinani nga naye akuwaddeyo oba oli awo Joan Alinabu nga akuwaddeyo oba oli awo mukama wange George Nanyumba ali USA nga naye ataddeyo oba oli awo Rogers Kabugu nga naye ataddeyo oba oli awo nga mukulu Muhammad Sebulime nga naye ayina kaataddeyo oba oli ngolaba mukulu Godfrey Iganga naye ayina kaataddeyo njagala okubebaza big up guys mwebale kuyamba struggle naye ffe tetugenda kubatiitirira tetugenda kusirika atwogere kubanga ne bwotayogera ofa ne bwoyogera ofa tetukyalina kyetuza katwogere naye nga njagala okulisayo mwenna aba struggle ababaddeyo myezi 6 it is too big naye mwakomyewo mwekumi era abasajja bakyabatambulirako togamba nti oli safe basobola bakola ekintu kyonna mbegayide towesigasiga muntu tolyalya musinza okuba mwawonya obutwa ekitalya ate n'obuliira ebweru kubanga bakyabatambulirako so weegendereze tolyalya
tolya byotomanyi tolya tomala galya abasajja muwonye ekitalya ate osobola okujja n'ofiira ebweru nga bagamba kinti yalidde obutwa mbegayiridde mwekuume temwogera bingi nnyo musooke dikiteta musajja muzibu nnyo fe musooke musirike temwogera bingi nnyo ebisigadde mu bitulekere Ajati wa Bobby ali mu critical condition ali ku oxygen bamujjako eno bateekako endala eneggwamu bwe bamuteekako endala eneggwako bamuteekako endala ne kanso wa Mary naye embeera ye sinungi essaawa yonna bamulinyisa afulume abasajja baamuwa obutwa essaawa yonna bamufulumya essaawa yonna bamufulumya mbegayiridde abakava ekitalya temulyalya mugenda kulya obutwa abasajja babataddeko abantu abatambulirako abamu bagenda kuba mikwano gyammwe nnyo nga mubalaba mikwano gyammwe nnyo weegendereze movement sizo tolyalya toweesigasiga bantu wadde mwavuddeyo muyinza okulowooza nti bonna bemuseka nabo babaagala wappi okitegeera so njagala okuba kulisaayo ekkomera munnange akwagaliza ekkomera omanya akwagaliza bagombe naye tusaba twagala okwebaza families z'abantu bano mwenna abasobodde okuba abagumu kansuubire bakyala b'abantu bano nti musobodde okugumira emyezi 6 nga temuyuuze nga temukoze eki basajja bammwe bakomye Katonda bw'atyo bwagera asobola okugerera kati yabageredde myezi 6 nga tulaba mwami wo naye face obadde okyagina ng'okyakuumye okitegeera so mubeere bagumu naddala mu abafumbirwa abalwanyi muyina kuguma muyina kuguma kubanga omusiba gujja Katonda nga bw'atyo bwakireese bwekityo bwakireese njagala okusasira abaana baffe abafiiridde Congo bagamba abajasi baffe nga 100 baafudde mu ambushemu ne basaanawo naye nga njagala okubakubira omulanga nti obusajja bukyakwata mwebeereremu baboyika bamukutenga abasaaga naye abasajja bamulemedde nakati akyaliwo ekawempe ku poliisi abasajja bakyakwata ekirabye abasajja bakyakwata abaana twongere tuwanike ekintu tulaga abaana baserunkuma John Bosco serunkuma talinnyangako mu kooti not even esingodde serunkuma oyo kukansala yawangula teyalayira tetumanyi kimukwatako mu biru nalaba lulinga awandiika ebbaluwa mwamulooza mu biru ali kitalya mu biru akyali Makindye mu barracks tetumanyi lwaki abasajja mu biru bamulemedde mu biru bane twongere tekewo pressure ne bamubiru babalete mu kooti baserunkuma babalete mu kooti abaana abo tebalina musango nze buli bbanga lyonna we mbadde nzyano nga nkuba kerere bannange tulwane twongere temukoowa kupostinga ku page zaffe kuba kati bano bayinza okuba abanene bavuddeyo ate ne tulegeza nga tulowooza bali basega bamachete nti ne bamachete tubalwanirire kyekimu nga tubale tulwanira ba Idi Mutwe era kati tukozeseyo t-shirt endala nga nazo ziraga bamachete nga kwebali tulage solide tuleme kulaga nti waliwo abanene n'abanene obutono n'ebinene okitegeera mbegayide tulwane bonna abaana tubatekeko pressure tulabe nga babata tewali mwana abeera na mirembe waliwo omwana omba mwita Ivan yasalawo yanga enusifa nga natudde n'enkubuulirwa empisa empisibwa gye tubadde tuyisibwamu ekitale nagamba akasirikale n'akatalina kye kali n'okafukamirira kyokka kazze kusaba ssente gwokawe ate gwe n'ofukamira ate kakusabe ssente nagamba ekkomera bagambye egundi ensekere nnyingi nnyo ebiku bingi nnyo bambi abaana bano ayagaliza omuntu ekkomera ddala obeera tolina kisa mbegayiridde tetulaga nti baba Idi Mutwe babadde abanene nnyo abaana bonna they all matter bonna babakutte mu bisango bamachete tebateganga ku bomu tulwana okulaba nga nabo bavaayo tuteekewo pressure nga tugamba free bamachete baveeyo
ba Olivia Nalutaya baveeyo waliwo omwana wa Freedom Bob gwe bakwata agikulira waliwo abaana be bakwata okuva Mbale nabo babalese mu koti tulage solida bonna tuleme kulaga nti mubasibe wabadde abaana n'ebyana ne bano tubalwanirire nabo bakoleki baveyo tebalina musango bonna ekibalyanga kuwagira Bobi Wine kubeera bamemba ba NUP. Mukama Katonda abankuumire mwebale kubeerako nesibeera board mwebale kunjagala mwebale nze sigenda kusirika you guys sigenda kusirika ngenda kwogera kakati mutuwe operation ya kumanya ekesi ze mubadde mulete mirambo je mubadde muleta kitufu mulimu mayinja emirambo jaffe mubadde mugitekawa eyo operation tugiremereko tuswaza abasajja bana aba covid batubuli lwaki babadde baleta kesi nga njerere gatemuli bantu baffe Mukama Katonda abankumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Bobu biri kadde nkulamusiza oliotya airtime walero ndoza gogenda omugula nulukaya banaye nga ndudde okulabako. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thanks dear second round tasigala mwebale nnyo mwebalire ddala banaye nulukaya nawe nkwebaza kuba nawe badde otuyamba ku bintu bya Segawa mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama Katonda abankuumire. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.